Tatayogera. Bade masaba bawubire ko bubisi. Awo tikama kimu kyokka. Awo bo. Sembera ko wano wansi. Sembera wano bawugaya. Agenda kwogera bawubire ko bubisi. Mubaka wena mukimanyi bulungi bamujja mu Ddwaliro e Nairobi nga mulwadde. Ekituufu nti n'okulera baadde bagaanye omutuwa mu Ddwaliro. Ulembera gye yakoze ki? Ulembera gye yabaddemu naye ne twongera okwegayirira nga tubagamba alina kulayira leero ne batuwa ennaku 2. Yatuuse olunaku lw'egyakawungeezi tumutwala n'awumulera asuze mu Ddwaliro. Era ku makya ne tumutegeka ajyalayire. Tumulabye ekirayiro kata kigaane ng'akankana nga munafu nnyo. Era n'amawulire agabadde munda bonna Segirinya tayogedde nga ye mumumanyi. Nedda kyebateweze ng'akaba bukaabi gombo so netubanga tetulina okwanguya okulaba Bamuzayo kuba emeni yasawa so bamuza ku airport atasobola okudda mu Ddwaliro. Nange essaawa yonna era gye ŋŋenda okumusanga constitution y'abannakawempe njirina era ngiteresi mubaka wanaaba ateredde jagire beere wange sobola gye balagako ne babeera bakkakkamu nkulu alayidde era amateeka agagenda okuba nga gabatwala bannakawempe gonna gali muno birayiro abikubye bulungi nnyo era ajja kubaweereza. Kyensinga okujjukira agambye esente ze zisooka okugabwa miliyoni 2 kuba zimubuuzizza zijja kudda mu bannakawempe kubanga amanyi be bantu abatalina. Bwatyo bw'ayogedde ekyo ekigambo ky'asinza okukatiikiriza agambye tajja kugula mmotoka alinawo enkadde kigudde waani jagire ekola emirimu gyakkola. Abawagizi ba Segirinya baagala okumanya kiki ekisinga omusumbuwa? Ekisinga omusumbuwa ekibumba kirina amabwa kubanga twakola endoscopy nevaayo nga munda mulimu amabwa mwenyini mu lubuto mulimu amabwa n'ekibumba kyennyini kiriko amabwa. Neni ne waaba muno ng'alya muno emmere wano okumira wamuluma nnyo kati ne guno omukono gwonna muddugavu gukawukana ku guno kimanyi kikuleeta era munafu actually gwafa tasa akwata kintu n'akinyweza nga bwe wandinywezezza nobanga oli comfortable wenna. Guno omukono munafu sayidi eno eya guno omukono guno gwolaba so naye nga n'obugonvu mugonvu naye nga twongera okumusabira. Bangi bamanyi Segirinya tabadde mulwadde era neneewunya endowooza y'Abannayuganda nenjagala mbeebuuze nti Segirinya muti, Segirinya nyumba, Segirinya musanyu nti talina kulwala, Segirinya muntu nga ffe alwala era wadde bambagamba tajja kulayira ntugamba akatuswaze sitaani Segirinya olina okulayira ffenna nga tufa alayire era njatwala omukisa guno okumwebaza waatali sinalabayo mubaka atambudde n'abalwanyi. Segirinya nsanyusizza nnyo alina famire alina abazadde alina abaana agambye ku lw'abalwanyi amanyi ffe tumufudde kyali amanyi abantu ba wansi amanyi gy'avudde agambye leero ayingira n'abalwanyi era ffe mbadde nze Sauda Madada muganda wange Nuwa Mutwe kansala w'e Makerere muganda wange Bagonza Tomasi gwe twerekedde Honorable Segirinya mu bulumi bwabaddemu mujja bamulaba amawulire mujja kutegeera kyennyonnyola nti radde nera ffenna twongera omusabira. Omusajja tusongamu munda agafuka masasi. Ndowooza olaba kye bakoze naye mmwe bayaaye mmwe laba gye bamutwala mmwe mubadde emwana bano abasajja mubaka bamuleete tubamuyise wano kasita alayidde ffe kati gye tubadde twagala bamugulira bamugulire nemwe bookero mmwe Hello.
Okero. Abantu abo tebasobola mukwatako mulwadde mulekana mwali ayingirire eno nena mwe mulimba nnyo. Alright, tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko ebyomu nyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana azayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children, ate ebintu birenga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons ba suppliers bebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets, omugende engoye, ironing boards, n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe essomero Ddwaliro NGO hotel osobola okubeera nga obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivaringira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba nga otambula bulungi n'omulembe. Enamba z'essimu nga woozabaawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe.